Uganda y'enkya. Abachina tukyabeetaaga oba yessaawa to think otherwise. Nze ndifo by Uganda, build Uganda, nationalize. Bwemanga ye police gyenjagala kitegeeza nti abachina tetubeetaaga. Bwabanga bajja wano ne batuwola ne baleeta abakozi baabwe ne bainflatinga sente zibateeka wano tulemu basasula tufuke slaves ate nga bwe tugenda ewaabwe tufuuka baddu ne baleeta wano ne badampinga ebintu ebya buli kika wano engatto ne bagikuguza kyokka ng'ewangaale wiiki emu. Nze nsuubira nti tetwetaaga bachina. What we need kwe kuzimba capacity yaffe, building our capacity. Ye kambuuze investor kyajja wano najja nti azze ku investing ate n'amaliriza nga yeewola wano. Abo tetubeetaaga. Do we need investors? Investor be twali twetaaga be baali baleeta sente ne bakozesa raw materials zaffe wano. Ne bw'olaba nti investors aleese azimbye factory wano gy'ayita factory kyokka wano akolerawo obukozesa kye tuyita assembling. Talina ene part gyajja wano, talina ene material gyajja wano, just assembles n'atuuma. Abamu ne tubeewolera n'okubeewolera. Ne tubeewolera ne tugarantinga amabanja gaabwe nze ngamba nti oyo si investor. Abachina tubeetaaga. Ekyamazima kiri nti twetaaga kuzimba capacity yaffe ng'abantu nga bannayuganda. Abachina baavuwazza ensi. Abachina twabagendamu lwaki? Twabagendamu IMF, World Bank, European Union, no all these other donor countries. Bwe zaasalawo tuwa sente nga sente ezo ziriko interest nga tugamba nti interest eri waggulu obanga amabanja gatuyitiddeko okwajjukira amabanja bano ge baasooka otuwa abakulembeze baffe oba abafuzi baffe babbanzibe ne bazeezibika ne tuuka ku point nga tetukyasobola kusaaviisinga bulungi mabanja ago nga buli kiseera twagala rescheduling mutusonyiwe muga tusonyiwe. Kati abakulembeze baawano bwe balaba nti eri batuwa conditions nyingi mubba nnyo batandise tuteekako obukwakkulizo ne basalawo baddukire China etebawa conditions naye nga China ekugamba nti ngenda oyagala ki nti njagala kuzimba luguudo nti oke oluguudo tugenda dukuzimbira tulubaliridde obuwumbi bwa $4 obuwumbi bwa $4 naye kati obuwumbi bwa $4 tujja zesasula mu bbanga bweriti abakozi tubaleeta technical team nga bakuwa obuwumbi 4 naye nga mutuufu bamanyi nti olina gyojja busasula ne bajja kutwala ebibyo. Kati abachina bwe batyo bafaanana batutte emyalo batutte Zambia batutte railway system Sri Lanka batwala omwalo omulamba poti ye Sri Lanka bagizza Kenya nayo bakaaba buli omu nabo bakaaba. Nzisuubira nti abachina bali so shrewd kyovola bamwe batamanyi shrewdness y'abachina babagobako mu World Cup ekyo badde okimanyi. Of course nga bagamba nti b'ensamba y'omupiira engeri gye bagusambamu omuntu akuba omupiira alaba emipiira ebiri bw'akuba guno ng'ayawula guli nga bo bateeba ne bagamba abachina bano balabika balina ebintu bye bakozesa bye tutategera magi ne basooka ne babagoba mu World Cup mu mipiira ate babazaamu ki luvannyuma. Era bw'olaba enkola gye bakolamu ebintu byabwe tewali mawanga gali settled na bachina olaba n'Abamerika nabo babakaaba. Kaakati kigambibwa nti abachina be bakola coronavirus bagikolera Wuhan ne bapaaluukako naye nga kye banoonya kwe kufuga ekonomi y'ensi yonna. Era ekyewuunyisa kiri nti eyabo bwe yatandika ne basooka ne basirika bagenda okwogera ng'olredde kill rate etandise okutaba bagi exportinga kuba abantu batambuliranga mu nnyonyi. Kati ate bagenda okugamba nti bo basibyewo ate beewaabwe nti bagitudde ku nfeete. Kyova olaba nti kati Trump ayomba nabo agamba temwatubuulira mazima era Trump ayomba kati ne World Health Organization nti mwalemwa okukola surveillance mwalemwa okutuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe sijja bateekamu sente zadasaswa buli mwaka n'azisala agambye akyetegereza. Olaba nti mutuufu buli omwaka yekyaye n'abazungu bonna bonna bagana China eno omanyi waliwo mu nsi kye tuyita biological warfare. Biological warfare n'abagambye nti Abamerika bakola ki siriimu bamukolera mu laboratory. Abasajja bano bazze bakola ebyokulwanyisa ebyenjawulo bakola buuka ne babusindika. Njagala mukimanyi nti abazungu
babadde bajjawo ne batuleetera obulwadde bwe tutalina obw'ebisolo obw'ebirime ne babitta tufuuke dependent. Mukimanyi bulungi nnyo nti kati tulina bakita batya okuba nti tulima ebirime n'ebyo tusobola kusimba nsigo zaabyo GMOs, genetically modified seeds, organisms. Kakati bazimodifyinga kati ebyo byonna baze babikola nga baagala otufuula aba slaves. Kati bagamba nti abachina bakola akantu kano nga kye banoonya kwe kulaba nti amawanga gonna gagenda to their knees. Bwe gamala okugenda ku their knees ate bo be baba basupplyinga. Era olaba sebo be basupplyinga ventilators, be basupplyinga gloves, be basupplyinga masks, be basupplyinga advanced mu ddagala. Testing kits be baba bukola. Ekitegeeza nti ekintu kino bo bakyetegekera. Gwe weewuunye bazimba batya eddwaliro mu nnaku 10 nga n'Amerika likyagitagaza 10 days balizimbi. America is super power. America irina sente za buli kika. Ne Italy lyagirema okuzimba. Ne Bungereza ligiremye okuzimba. Nebo balizimba in 10 days nga batadde buli kimu kyonna. Ne bamaliriza ne bakumba n'okkumba kati tumaliriza omulimu gwaffe tulisatu. So abantu abo bateekwa okuba nti balina kye bakola akawuka kano ninga banoonya kusannyalaza nsi bo bageze. Mukimanye nti waliwo plan okudepopulatinga Africa okukendeeza ku bungi bw'abantu. Kati fe olw'okuba tuli bakaddugala batuleetera everything. Mujjukire nti emabegako baleeta wano mu Uganda amagi aga plastic. Abachina bakola amata ag'abaana nga galimu kemikene okola amasowaani bagiyitaani olukemike okola amasowaani melamine nga bagitaddemu melamine. Abazungu ne bayomba mutuwa muti amata ng'abantu bafa, abaana bafa nga baganywa. Abachina abantu bazibu nnyo batemu nnyo. Era kivula nti bo bagamba nti bwe katandika ewaabwe baga nti tubanyige tuleme kugira numbers. Era kigambibwa nti China ly'eggwanga eritayogedde namba y'abantu bakwatibwa coronavirus. Under-reporting, yeah, true. They under-reported it. Nenga kiti kukuba nti baali mbukadde. Nenga bangi bagamba nti kubanga obusajja obwo butujju babatta agandi katukutte bo balaba nti bali it is the aged group ne bagamba nti bano tukole ki tubatte. Nolwekyo nze ngamba nti ngabo batulaze omutima ogwo tewali nsonga lwaki tukontinuinga okukola nabo. Ffe twefiiriza tuzimbe ebyaffe, tuzimbe infrastructure yaffe, tuwa abantu baffe capability. Omwana avudde ku university afunibweyo sente abeeko ne kyakola oba si kyo afune tax holiday atandike ekintu ate bw'aba nti alina idea gavumenti emuwe garanti agende mu banka giyo sente. Naffe abalunzi tufune ekintu kyekimu gavumenti etugarantinge. Olwo gavumenti ebeera na mugaso ki bwe batesobola garantinga abantu baayo kutandika mirimu. Yengeri yokka gye tujja okubiitinga mu competition y'Abachina. Otherwise b'Abachina bajja bamazeeko nti baagala resources zaffe ate baagala akatale kaffe. Tebalina we bajja kutunda bintu nga tebabitunze wano waffe mu Africa. Bwe tubaleeta batufukidde kakookolo ate ekyamazima tebatwagala kubanga ne wano nawo batusosola. Wabalaba bwe bali ababbi ne bakwata Abachina simanyi 10 ameka mu nnyumba saidi ze bweyogerera ekireka ne babakwata babbi. Kati tubeere n'ababbi abaffe ate tubeere n'ababbi ababbi enziba y'Abachina tunaasobola. Nze ndowooza nti ekiseera twekube mu kifuba coronavirus okuggwa tuzimbe ekyaffe nga bannayuganda ng'abaddugavu tuzimbe a self-sustaining national economy. Ekyo kitwetaaga oluvannyuma lwa coronavirus. Naye mwe bassa ababbi ne bannaababbi abalowooza ne mujja kukozesa coronavirus mulekeraawo. Ate Makabayi nziramu okukulabula kankulabula lekeraawo okuwuddisa abantu nti osobola okuwonya coronavirus. Bagambe nti osobola obbafera naye tosobola okuwonya coronavirus. Ate kandagire kubanga obuyinza buli mu bantu. Oweekitiibwa President wataddewo etteeka lye bayita attempted murder. Kati ndagira abakulu ba poliisi bakwate omusajja oyo Makabayi bamuvunaane attempted murder kubanga awuddisa abantu nti awonya ki coronavirus COVID-19 nti alina asobola omuwonya. Ate Uganda Communication Commission naawe nkulagira eyo TV yoyo omusajja giggalewo
kubanga ajja kuwuddisa abantu kubanga alina empewo. Yayogeredde ku ki TV kye bw'abanga asobola okukozesa TV ye n'ayogera recklessly ate nga mu kiseera kino ebigambo bandibadde babala bibale kitegeeza nti tali supposed kwogera n'abantu ate abantu bwenna mbakubira omulanga teri awonya coronavirus taliiko ddagala teri asobola mumusabira nawona kuba ne Benihini yeekwese buziizi abadde amanyiddwa nga ssaabakozi w'ebyamagero mu nsi yonna era nga bw'ajja kuno asinzibwa nga Katonda najja kuno ne bamuwa ne lidika najja kuno n'asinkana ne president n'ebimulemye Kayanja mu kifo ky'okugenda awonye yasazeewo gaba mmere bano bonna baleme bawuddiisa teri awonya coronavirus teri awonya COVID-19 mukole ebintu bino nga president wabadde abakubira omulanga ne minister. Number 1 munaabe engalo buli kiseera. 2 n'okutawaza mutawaaze kubanga abamu bagenda mu toilet ne bavaayo nga tebanaabye nti bw'otawaza nti obwo busiraamu. Hygiene. President has emphasized hygiene. Minister General Thachenga has emphasized hygiene. Ekyokubiri, keep social distance. Tobeera mu bantu bangi. Isolate yourself. Beera wekka. Fuba nnyo okulimitinga abantu bointeractinga nabo kuba tomanyi ani yaani. Abantu abamu balinza okuba nga babulina nga batugamba nti bafunye contacts nyingi nnyo naye nga tebannabakwata oba tebannafuna signs. Buyinza kulabikira ti oyo ali naye nga ba-carriers. Ekyokusatu, gwe bw'obeera ng'oli eyo bw'owuliramu ekenyera togamba nti ngende bansabire togamba nti nkole self medication genda mu ddwaliro bakkebere. Ate ekirala amalwaliro gonna nagali private nze nsubira gandikoze ekintu eki ne gakkiriza for the first time gakole corporate social responsibility nago gajjanjabireko ku bantu kubwereere. Gavumenti bulijjo ewa mission hospitals Namirembe, Zambia, Kibuli, Lubaga n'abalala gonna egawa ssente egawa n'ebikozesebwa naye tewali bwe baali bajjanjabiddeko bwereere. Eddiini yeeriddiza ddi abantu. Kakati ekirala mulye bulungi mulye ebintu ebisobola okuzimba immune system ebisobola okuboostinga immune system mulimu vitamin C ebibala. Ekirala mulye bulungi entangawuuzi muzigaayi kakamulali nako mukalye. Ekintu kyonna ekiyinza okuleeta ebbugumu mu mubiri mukirye ate munywe nnyo ebyokya ebinnyogoga ennyo mugira mu byebalama wadde mubyagala. Ate n'ekirala munywa nnyo ebintu ebikoleddwa ebyabagwira tinywedde soda naye ate tulina ennaanansi zaffe ezivunda tulina emicungwa gyaffe egivunda tulina obutunda bwaffe obuvunda mugule obwo musapootinga eki omulimu. Era saagala kuddayo kulaba nga South Africa ereeta wano nti apple nga tetulina apple ezirimibwa kuno ereeta kuno nti micungwa gino ejja yero ennyo nga tetulina emicungwa egyaffe emirungi egimu gyabika ate emirala pure green omulala gwengera ne gufuuka yero ereete wano nti butunda ne baleeta n'obutunda obwa ne baleeta obutunda nti bwa powder nti omikisinga bumikisinge ne baleeta emicungwa nti gya powder nti bagikoledde Dubai terina makolero ne supplyinga wano emicungwa ne supplyinga wano obutunda ne supplyinga wano juice. Saudi Arabia eterima bibala ebyo ne supplyinga wano. Twabaki tuddeyo ku tuzimbe bubu buy Uganda build Uganda kijja kutegeeza nti eggwanga lyaffe tukola ki tulyagala. Njagala nnyo Munnayuganda ayagala eggwanga lye ate by the way n'abajaasi njagala nnyo beebaza kubanga balaze nnyo discipline mu kiseera kino. Embeera bagikutte bulungi ne poliisi by the way ekoze poliisi ekoze kubanga embeera bagikutte bulungi olaba nti tetulina complaints nti abajaasi bakoze kino okay buli obumulumulu baabumalawo nti oba abapoliisi bakoze kino olaba nti bagezezzaako okulaba kubanga ne mu kiseera kino ng'abantu tebalina obumenyi bw'amateeka bwandibadde buki buyitirivu obungi naye olaba nti ebintu byonna babikutte bulungi okulaba nti eggwanga lyaffe litebenkera. Nsaba nnyo bw'obanga oli waka lunda lima ate coronavirus bw'anaabanga aweddewo nga balifutinze tutizemu jangu onkyalireko ekawempe ku poliisi utuuka ekawempe ku poliisi n'ofuna kaboda n'okagamba ogenda ku pasitamale kakuleeterawo siringi 10 amazzi gakulukutira gigaali gakulukutidde bwe babanga olwaleero basobodde otuggala tuli waka kitegeeza
embeera yemu esobola okuddamu ne baddamu ne batuggala naye sandyagadde baddemu kutuggala nga tolina kyokolera awaka oba osobola kulimira mikebe lima oba osobola kulima ku lubalaza lima osobola n'okuteeka ebintu byo n'obikuteeka mu kiveera n'obiwanika ku kisenge nga kino ne bimera n'osobola okulunda enkoko osobola anything ekisobola okuvaamu ssente ate n'abaana mubayigirize kambuuze kigasa ki omwana okuva wano n'agenda n'alambula kaluma nadda awaka n'akula nga byeyalambula ekkaluma tasobola biteeka mu practice naye bw'ajja n'alambula faamu yange ya pasita male n'alaba bwe nnunda enkoko n'ambuuza enkoko eno ogikuza otya avaawo ng'afunye inspiration naye alunda enkoko era asobola okwetundira enkoko ze 2 n'agamba why can raising eyo ebitabo n'atunda enkoko ze 10 dikansasule ku fees ne ku universities abaana babe basoma ku university Makerere naye nga basoma bwe tulunda nemba nti sikaluubirirwa nnyo bakeera ku makya ne bakeera mu faamu olw'eggulu ne bagenda ne basoma era basoma ne bagraduatinga era kati tuli nabo tukona kati siraba nsonga lwaki omuzadde tuteeka waka kintu kisobola kuvaamu ssente n'oba nti olina kuva waka ogenda ononye ssente kyobulaba bangi nnyo bwe baggaddewo amaka bagadduseemu abakazi basigaddemu n'abaana abalala tebajja nakuddamu kubeera bonna saagala nnyo nsi bakaluubirire naye ng'oli awaka noonya ky'oyinza okukolera awaka tulira environment yo kiki esobola okusapootinga okikole obe nti singa embeera ng'eno eddamu osobola okuyimirirawo. May God bless and be with you. Abafere, please don't deceive people. You can heal, you can cure coronavirus. Makabai, you need to go to prison because you've committed a crime called attempted murder, because you are deceiving people that you have the power to cure COVID-19 coronavirus. You don't have that power. You're just a charlatan, a masquerader, a liar, a faker. Abantu bakatonda mukama bampeera mikisa. Uganda Yancha.